Saba kunyumirize kateno nayo tugitandise Uganda kyaffe ekyolwaleero Kyotera Film Production awamu n'abagave Uganda Duncan Digital Studio bagenda kupaba kutuusaako Uganda mbulambale basaba kunyumirize na Male Viki ku lutimbe toyina musubwa mwana muwala na Male Viki ku lutimbe ate ne Ronald Omusiru naye ku lutimbe esente ze zonna nga bwe yazikola Kyomuhendo Angel kale eno saba kunyumirize etandika butandisi Uganda kyaffe Muzeyi Kalyama ku lutimbe saba kunyumirize Samu Kapulu abaana bonna mwebali olwaleero nange nsiba mu byange Salongo Muyanja Uzaifa naye ku lutimbe kino Uganda kyaffe era nga saba kunyumirize Duncan Katala ye producer ate nga inanyini sinema asooka kakati Uganda tukitandise twakitandikira eno kucheyo onomwana kensoka muwumazi imiri wambalinga tofu tajja tutandikidde ku bafumbo naye ng'obulamu era bukyali mu bwakweyiya ye mwana muwala na Male Viki aline Samu Kapulu amawulire agaliwo omukyala bamufuye agagenda ebweru naye omukulu agamba buli gyawulira abantu bafiira ebweru anti wuliriza anti mpulira bulungi njomo muwala wa Naskombi yagenda nakomawo bali bulungi atovanga ku mukazi nga bamaze omuteeka mu koodi eyo yogende ebweru ne bwokola ki toyina kyoyinza kola muyimiriza kale atunuza eriiso eryekisa mu mbeera eno munaye taata gundi twalibadde tugenda nange nenjiyako ffe tulibeera mu kazigo okumala ebbanga ki gyoli buli yali akufumbirwa mwali mumaka kakati firimu eno ng'etandika munaye walinzikiriza nengenda nenkola sente nze ngamba tukole empola tujja funa naye abaana b'abaana nga bo bonna abonera ebweru eyo bakadaama eriyo okubonaabona eriyo okufa abaana babateeka mu kiyumba talidde balya migaati omuwala yambulidde bulungi yenze gamba nze yampadde koodi eno yangambye buli kimu kyonna kitambula bulungi omuntu bw'afiira ebweru aba yateekateeka bakufiira bweru kyokka nga nawano osobola okufiirawo bangamba nti babateeka mu luyumba abantu nga 5 wulira firimu emigaati gino kakati taata w'abaana ayikanga atakkirize muntu nokende bweru firimu egenda maaso kugambidde nti balinga nkoko abaana mbo babayise eringa nkoko kale ono genda ne bakkiriza ogenda n'omwana ye kakati ono asobola okubeera nga ogenda naye nga mukulekera kati omumanyi wuyo omwana wuyo naawe omumanyidde leka nawe kulemesa omwana agendeko naawe agende kale beera naye egenda maaso abantu mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mulaba sinema eno eyali ayiseeko mu mbeera eno katugende maaso bagiyita omuzimu gwa kadaama kusigala ng'okola naawe kati ate nagenda ntya ku mulimu n'omwana kati agamba gweyagala ndekera omwana ngenda kola ntya naye njamutwale wa taata jamulabirira kale munaye bw'obanga oggolemereddwa njagamba taata jamulabirira naye ensonga enkulu yagenda kwekyusaamu ku bulamu kakuleeta nsonga ye mwana muwala na Male Viki agamba ayagala gendako ebweru kale naye ayiyeeko ku y'ebweru naye ye Uganda nga yakalubye eye Uganda nga erigumite ekyo singa kiwasoose okusinga okuddaawo ndayisanga mama tugenda maaso tutandikidde kubaagalana balina n'omwana bafumbo omukyala yafunye koodi egenda ebweru naye nga balina omwana egenda maaso Kyotera Film Production efirimu etandise omuzimu gwa kadaama omugave Uganda nze ekwatidde etandise kale twala tulabe kyekiddako firimu eno etandise bwe bamala okukkirizaganya omukulu niyakwata ekkubo najja okusinkana mwannyina Ronald Omusiru a movie directed by Duncan Katala Muzeyi Kalyama ye yakoze ku by'obufo ensonga ekuyisizza nabadde awo nenfunamu ekirowoozo egenda maaso
asinkanye mwannyina embeera bba yagimuwadde dda era nga balabika bakkirizaganyiza naye ekyadde kireesemu obuzibu bwabadde mwana embeera gye ndimu ogimanyi ye mwana muwala Namale Vicky naye bba bagenda ebweru ne bakoma kati munaye bwe nabadde awo mwannyinaze ne ngamba bba bagenda ebweru bo babazaala batya yekyeyo abaana bakubye ekyeyo baana bakomyewo abaana bakomye wano nga bavuga mbi Uganda eganye Uganda ekalubye Uganda erigumite sente za Uganda tezirabika enyingi za ntono ofulumya kinene Uganda otunda kasooli kilo 5 n'ogula kawunga saba kiremu naye nga firimu yino koleki kako kakyali kati mbadde njagala munayikojja w'abaana nkulekera omwana ngenda kukola sente mbaweereza kojja w'abaana baagala omulekera omwana ye Ronald omusiru tumulabyeko mu nkuyanja kitaawe omwana lwaki tumulekera kitaawe titwagala naye ati kati bumanyi expense naawe ebeege anti naye manya bwe ndeka omwana ewa taata ye kojja okimanyi gwe mba nina okusooka oweereza sente mwe sijja bbawa kubanga nange nteeka wali mwana wange tuli ku kadaama tubbi efirimu ngenda maaso munnange manyi yakuyiriba embeera yakuyiriba oyagala okundekera omwana naye embeera yakuyiriba mwannyinaze singa obadde gwagenda oba osande musigazi akatugende mpola kojja w'abaana singa gwobadde ogenda omwana wo naali mugobye era tosobola mugoba ekyo nkimanyi naye ekalubya embeera naawe gikalubya togikalubya gonzaamuuko olira firimu olina okumekinga shuwa nga akasente kagira mu budde nze olunsasula mwarabu oluteeka sente bwati nengenda mu banka nziweereza tava mugamba naye munange mbalekera omwana simulekera taata mmanyi munange ebintu bye taata anywa n'atamiira njagala mbeera ebweru ng'omwana mmanyi namulekera bannyinaze so si taata abayambako buyambi kyekyo efirimu egenda maaso munange bakkirizaganya mwana muwala ono Namale Vicky akkirizaganyiza ne kojja w'abaana asobole okubeera ng'alinnye ennyonyi agendeko e Saudi alabeko nko bwe kibeera yatuweerera mbu tusome nnyo bitwasoma naffe tetumaza kati bulira bakojja b'omwana mwe muli kojja amanyiddwa nga Duncan Kataala taata teyatuwa sente kiri awo okusoma tunoonya ffene wuno naye kakati akuza ggume osibirira ffene osanga kifene kinene osangamu obuwula buli buti bakulaba bakera kufaanana nga ali emiti kumbe ffene talabika okuba buloka tukubya tanulu ku tanulu bano bagenda okulikira omwana baweereze sente egenda maaso ye Ronald omusiru Duncan Kataala ono ye taata Saalongo Uzaifa ye taata w'abantu bano era ye taata wa mwana muwala Namale agenda ebweru yafunye ekirowoozo nga muzeeyi kulabirira abantu bo bwateeka ku nsize efirimu egenda maaso ekutuusibwako Kyotera Film Production bampita omugave Uganda ku Mike era nga tugenda maaso ogenda kuyita mbuyisi ototeekera kyakulya mba ngenze kuyiiya eriyo famire gy'oyinza okwata n'oteekamu omuntu wonna n'oggwamu amaanyi naye eri mu Kataala Kataala nga yekojjawo omwana nga n'essaati yamulemye okwambala ajambadde ati efirimu eno tegenda maaso esaati yajambadde nga bw'ayagala Ronald omusiru firimu egenda maaso naye oluganda luba luganda egenda maaso kale munnange mu mbeera nga kadde kagenda keetooloola mwana muwala Namale Vicky yamalirira naye agenda akole akyuseemu ku bulamu wabula ku kyokuleka omwana bale mu kukkirizaganya ne bba kubanga bba yali alina okuyiriba omwana ng'amukwata ng'amutwala mu kyalo eri bannyina ababiri Duncan Kataala ne Ronald omusiru kati omwana ekyokulya ekisookerwako kuyiga kulya ffene tewali kambe olina okuba nga oli komando nga bakojja abo be babeera ffene omulumisa mumwa nennaku eri mumaka muno kati tugenda kukola tutya mu muganda wange nze nkubulire eriyo famire nga kagamba naye bwe bawagigwamu
nojijjamu omukazi olina kubeera munywevu. Efamire erimu Ronald omusiru ne Duncan Kataala. Efirimu ebegenda mu maaso. Kantu tufunenge kitumuyiya afinga kati ebbanga nga lyetoolodde wayise emyezi 2 ku 3 abakulu bano batandika okuyiiya. Obwavu nga bungi kano kanamala akagendako sitayiro ki kapoloti tata yakatunda egenda maaso kagira we bati akapoloti tata akasajja akonze kantamane. ebbanga ligenda okwetooloola mwana muwala kireka byamutambulira bulungi era atandika okuweereza akasente ewaka gye yava. Banyina omulimu bagukola bulungi era be bano baba engeri kwate gwe joyina kasente tutugenda jiguza muntu mulala tugenda jiguza gwe okiraba kati tumala ojiguza gwe okole ki ulira akakodyo ak'okufuna esente amayinja kati fe tugende wali we bayiye wali ulira firimu akapoloti waliwo akapoloti akaali kaguliddwa era nga kati tulina okutandika omuyiiya kubanga omuntu bw'agenda ebweru kyasookerako babeera bali mu koodi emu kufuna akapoloti tusooke tumuyiiyaako bwe kisalo ekinaatuuka nga tugenda maaso n'okuyiwawo amayinja nga tumuyiiya eno omwana tujja mupakira ffene ate ffene wammega effene gwe banaapakira omwana efirimu egenda maaso ekyana kirya kiringa nga kiriko kapawa banka ffene kimulya obuugi kinywa okufaako obufi kati maama oyo tulina muyiiya buyiiya kale ebbanga nga lyetoolodde tulengera omuko wuno yasaawayoko olubu lw'ekigere gyaleka omwana yesaamu kapuulu ageeka Abeno wagi kiki muko owulidde enjitaba ya muko wangi kiki bagenda okulengera ng'eyali aze yeyali taata w'omwana Saamu Kapuulu agira n'ayitayoko n'asaawayoko akabubuka yamusanga bamusimbye ffene ate olina okuyiiya omugugu ne bugugunyi jango mpe kuhaga omwana yakanda gejja kabuto oyinza olowooza akola ssente kati ebibuuka ebiri omu twagala tulabe kyekibaawo omanyi bulwe tubaako kyetulaba tubaako kyetuyiga wabula ono sigwa mulidde ate era nga abaana bangi balesa abaana balesa obufumbo bagenze ebweru nejja efuuka ebweru mugo ogukozi kati muko azeewo ne busukaali awo si nsonga naye bamuko siraba nga beetegefu nnyo okutunuulira busukaali buno muko mulimba nammwe bw'obujja eno busukaali ne bwotaliite eno ffere tubulina n'ebikajjo ojjanga nnyo n'akantu akalamba akantu akagira mu waleti mulemereko ku nkumbi naye omanyi muko mulimba omanyi mulime kuba bagamba enkumbi terimba kumbi terimba zino ng'erimba naye enkumbi ng'erimba ennaku zino erimba mbuze erimba etya gwe mbuuza buuza erimba etya enkumbi okumanyi ennaku zino erimba osiga endebe 2 nojjamu akataasa wulira firimu osiga endebe 2 nojjayo akataasa oyinza osimba ensawo namba ey'akasooli muyika 2 ogenda okugikungula muyika 2 nojjamu ensawo emu n'akataasa zaamu bbanga lino so kakati mu mbeera yonna enkumbi kati yayiga okulimba obulimba bwerina si bwakuno buli kimu kyakaluba kyekaname Uganda basajja Afrika ate nekisooka tuli bavubuka kati fe tulina okulabirira omwana kati muko olina okumanya tolina kulinda mukazi oli owebweru okuleeta akasente kuba ajjukira nfe tulina abakazi oyinza okulinda mukazi w'okuweereza akasente n'akaleeta leeti amazima amatuufu bwogira ng'owubayo keno olubi lw'ekigere n'obuyambi ne bulema obuyambi ennaku zino nga bw'omanyi mukoba mukanabukanya obuyambi ogwo twekedde omwana oyo mulaba alya mulaba nga tutandikidde ku byokulya kw'omwana n'okulinnya obulinnya ffene embeera si nnungi n'omuntu atulinyira omuti gwa ffene ayagala ssente muko nga si gwabirima olaba naye kuno mulina buli kimu mulina mapeera biki so nze kyembadde njagala era ekibadde kindeese badde ndeese kasukaali kano wulira firimu webali kuleeta naye kamala akasukaali tekama awe akasente kale
Omanya leetera omuntu sukaali naye nga tasiimye ayagala obale kwatako mu nsawo ye muko Ronald omusiru muko mulimba nnyo temwebaka nnyo eyo ogira bwotyo buli wiiki ne bwogira n'oweereza sente zituuka kati kikulinyisa ate nojjeeno transport yena mugatte teeka ku simu fe tulinayo n'akasimu k'amapeesa leka kujja naawe muganda mujjali agenda kuba yiya akasente bw'abasindikirako nange nja okwogeramu naye tulaba omuzimu gwa Kadaama kale tugenda maaso embeera nga bweti bweri omwana ye bamulabirira naye sente bazaagala za kaleekereeke kati akabanga nga keetoolodde ekikulu bonna bagezi tosobola kuddira Ronald omusiru ne Duncan Kataala efirimu netagenda maaso kati wuuna ayiya yatuwadde tubenga tumukakasa nti kasente kaguzeeko matiriyo ono zino buloka zonna amayinja tugenda kuzimuyire nga bajja bagenda ku saiti y'abandi bwe bayiya amayinja wetwagala twekubiriwa n'ebifaananyi tuteekeko ka message tumugambe ennyumba eyo ogiraba omusajja ono tugenda mugulako ennyumba namba yamulemeredde ate na matiriyo weegali gaagano kati gwe bonaataakamu obunafu mu kuweereza sente ennyumba ekulemye naye nga bino babikola mwannyinaabwe bino nno bibaawo bungi abaana bagenda ebweru kati oluusi agenda okulaba nga ku kyesente ebisasa ku bakadaama bino bibino nga ngenda maaso n'okuwulira firimu abeera ne banamulabirira ebbanga kati mu kumulabirira ebbanga bw'atuuka ogenda ebweru agenda okulaba nga bba talina buvunaanyizibwa ng'abalina obuvunaanyizibwa be beewaabwe era bw'akwata ebintu abiteeka waabwe naye nga bawo wakulabiridde ebbanga abantu abo bansanyusa omulabirira emyaka 3 n'atuuka ebweru n'akuweerezaayo emitwalo 2 ku ssimu n'alyoka ayogera ebigambo ebisalako ne ku nkoko n'ogamba ensinga etabuse egenda maaso wulira firimu egenda maaso firimu eno tulaba muzimu gwa Kadaama abakazi bwe butuuka ogenda ebweru ababba talina makulu ayinza n'okugamba siyangani akuwa sente ze nze nkuwa sente zange wasizeemu obukazi nnyini hiya abe waffe bazirya maama nnyabo agawalayo abe waffe bazirya kati bamuyiiya baagala agende maaso n'okuweereza miliyoni 4 ku poloti etaliyo ate ne ku bintu ebitali byabwe awali matiriyo agayiriddwa agatali gaabwe bajja ne bawamba ttaka kati bw'alidda n'atubuuza nti poloti kakati poloti eragawa nti empewo yagitwala munnange empewo zinaku zino zimanyi okujja ate nga nnyingi nnyo zimanyi notwala epoloti efirimu egenda maaso bakadaama mujebale naddala bakadaama kati esaawa zira bagenda maaso n'okuyiriba naye nga wooli oli mu replacement zookya akaseera nga kagenda keetooloola kyeyasooka okukola kwe kwali oggula essimu nga bw'obitegeera asooka agula essimu asobole okubeera nga asobola okwogera n'omwana we oba nga amulabako ka vidiyo kale Kadaama gyali buli kimu kyonna kitambula bulungi kakati tuli ku Triple S kasi gimanyeyo mpya bagenda maaso buli kimu kigenda maaso essimu gyo yagigula banyina babeere n'essimu gye bayita kibaati enasobola okubeera nga boogererangako ova ku kyalo okuba emisota sente erye Saudi fwe mola kuba mudene mulooza ye mwana muwala Namaleviki egenda maaso kadi bano bakulaga buli kimu kitambula bulungi obwa Kadaama bugenda bukwakku bwakola emirimu gy'Abawarabu bwagira bwatuusa akaseera akasente bwakaweereza talina mulimu gwagaana mu mbeera yonna oba yakadda teriwa oba wakatuuka ku ofiisi ne bakukima ng'ogenderawo oba wakagira replacement eganye gwe yagenda okunoonya sente ogenderawo so nga ate munange ekyakutwala
yennakuyo okusobola okubeera nga owiriza akasente awaka. Ennyumba yiino etambula, ennyumba yiino eri ku musingi. Nze bampadde okukolako banzimambe mpeerezeeko kitegeeza mwe mukwate ebifaananyi nga bimwagala mubimuweereze. Wulira firimu. Ono ye taata ne batabani be. Kataala bamuwadde obwa poota wano kati kyeyakola ng'ayita taata we ne muganda we bwe naaba nkola kati nga bwe mukuba obufaananyi bwe muweereza eri. Okitegeera kati nina n'okugyamu essatu wano balagaye nti akola naye kati Kataala oba aweereza ki? Kubanga ebbodde ogiraba, ebbodde eya Kataala ogirabye erigumite bwe bakuba ebifaananyi bwe bagenda maaso n'okuweereza so nga bambi ali mukola gwa bupoota y'omuwala bagenda omulaga nti eno yennyumba yo era okumanya bannyoko bali siriyasi okwagala okukola omulimu gugende maaso nabo bennyini bakola nga bapoota ate nga bibaayo. Kati gwe eri n'otandika okuweereza ssente nga olinga ng'omuwendule ennyumba y'edduka bw'etyo egenda maaso. Bazze ku nnyumba Kataala ko bamuwadde omulimu okolako obwa poota agakuba ebifaananyi akuba ebifaananyi n'akanula n'ekiiso mulaga nti nze olimu omu ku baali bagundi. Kati nina okumulaga nti nze omwe wadde bagenda maaso n'okukola ano kitegeera naye yo boodi esobola okukola obwa poota egenda maaso. A movie produced and directed by Duncan Kataala. Fajasanga tetuliiwo kati gwe genda ebifaananyi bimusindikiro mugamba ennyumba tugituuse era abisenge bibiri n'eddiiro okitege n'ekimu tugenda kitekako n'ettooyi. Olaba kaakati Kataala ennaku zino ali bize nnyo alina n'okola boodi tava mu jjiimu tolaba waatuuse egenda maaso. Duncan Kataala twesangayo mu kabiya. Wulira firimu. Omanyi abantu bano bw'atuuka ogenda ebweru ba abeera muzibu ate munanga muweereze sente ate awaseemu abakazi ate tabo ebeerawo bano bennyini abawaka baga akasajja okalekere sente kagere kawaseemu n'omukazi mu sente zo okwekanga ng'ayinza n'okuva ebweru emyaka ebiri okuggwako nga takuwadde wadde giwera 30,000 naye nga ye bwe yalinga awaka buli kimuwa kimuwanga. So tugenda maaso. Sina gwe nsomera naye nga njogera ebimu olusinga bwe bitambula. Embeera ng'egenda maaso n'okwetooloola. Kati mu bbiya tebatuula eri ku malwa batuulira ddala ku ziri tebo ennene kubanga ate teri kiwooma nga ssente ya Kadaama. Gosema obeera bubeezaawo oba oli mu nnimiro akameseji ne kajja titito ogenda okulaba ataddeko 96. Kakati fenga kati ogenda okulaba ataddeko 87. Nga tonoonya gye ziwoomera siya teri era nange teri kiwooma nga ssente ya Kadaama bw'oba tolina mutima yeede. Ate abantu bano abeeka ateekerawo ddala omuwaatwa lwaki oleka ssente ng'oziteeka mu famire etaliiyo. Omusajja omuzaddemu akaana kamu ojja nakudda ng'alina obwana 8 mu ssente zo nga mwazadde okitegeera ateekerawo ddala guhampu ogunene nga tekuli na kapande egenda maaso. Bagita omuzimu gwa Kadaama. Kale bano babaweerezanga essente bateekanga ku munywa. Muzeeyi wuno atandise n'okunyirira kawalaata ng'oddaawo. Egenda maaso. Naye mu mbeera emu oba endala omusajja buli wabanga ne mukazi wo ng'agenda ebweru oba oluusi waali badde omuleka buli kimu n'akiteeka waabwe. Abasajja abamu temulina mizi naye nze ndowooza buli kimu waali badde omuleka n'akiteeka waabwe. So kati mukudda emiranga ne gibeera waabwe naye bwetyo bwe badde mu kibinzi badde nkutuusaako.
Duncan Katala, Mzee Kalyama, Chomuhendo Angel, Salongo Muyanja, Huzaifa, Namjuzi, Rehema, Mpozi, ne Vicky na Mali, Bwete Webade, Chotera Film Production, Mwiraba.